Olunaku lw'eggulo KCCA yataddewo essomero lino erya Kittante ng'agamu ku ago weegenda okuwandiisiza abatakisi mu kaweefube gweliko okulongoosa enkola y'omulimu gwabwe. Oluvannyuma lw'enteekateeka z'eggulo okuga obutaka, KCCA yasuubiza okuvaayo n'enteekateeka endala ng'era olwaleero omwogezi wa Peter Kawujo atutegeezezza nga bwe babadde batandise okuwandiisa. Tulina omulimu ogutandise olunaku olwaleero ogw'okuwandiisa takisi mu kibuga Kampala ne baddereeva, naye eggulo tetwasobodde kutandika kubanga twadde tukyetegeka, naye nga tuli basanyufu nnyo okuba nti omulimu guno gutandise olunaku olwaleero e Kittante, era nga ne Old Kampala SS nawo tuli mu kwetereeza okubeera obulungi. Wabula Kawuji byatugambye si bye tusanze ku ssomero ly'e Kittante, bwe tusanze abatakisi nga nate bakonkomalidde ku mulyango gw'essomero lino, mpozi n'abamu ku bakungu mu KCCA be tulengeddeko munda n'abasirikale abagumbulula obujagalalo. Naye twazze dda wano ku makya oba tugenda tugenda kwewandiisa n'ejjo twabadde wano, tubaddewo bangi bannaffe ne bagenda, naye tetumanyi oba ebintu bagwira bigwire. Batusibira gwe tubadde wano abantu bangi nga mu 3+. Tubadde wano kati ne batugayaasa tuli wano wabweru bo bali munda biggalidde, emmotoka wezijja wezifuluma weziyingira wezifuluma. Tebaagala kutufaako wadde omuntu omu omukulu okuvaayo wano okujja okutugamba kino kye kigenda maaso. Tukitegedde luvannyuma KCCA ebadde eriko n'olukiiko lweyiseemu abamu ku bakulu ba takisi mu Kampala. Olukiiko lubadde ku kitebe kya KCCA wano mu Kampala. Abamu bwe batutegeereza nga bwe baagala KCCA egyire ng'eyimiriza okubawandiika kwebaddeko etereeza ebitannatereera. Eyimirire abantu bakomewo, eyimirire basooke basomesebwe biki ebigenda okukolebwa, kubanga obayise wano omala obawandiika ate mbu bagende bafune lutukyati ate Ministry ya Works. Ffe tusuubira nti bandikwatidde wamu ensonga eno ne batufunira ekifo oba ebifo eby'enjawulo, naye nga Ministry zombi weeziri. Transport neeteekawo emmeeza yaayo ne KCCA neeteeka wano. Ng'ova ku KCCA n'ogenda ku transport. Ekintu ne kiggweera awo. N'otuuka twatuuseewo tewaliwo yadde awandiika, tewali yadde akameeza, yadde akatebe, yadde olupapula. Kati tukiraba nti KCCA tennaba kwetegeka. Wabula balabudde nti ebisale bya takisi byakulinnya olw'obumu ku bukwakkulizo obubateereddwako. Nti tugenda kuddira ssente zibadde zigenda ku basaabaze abalala tuziteeka ku bano. Y'ensonga lwaki tugamba nti abantu abo baali badde 8. Kyongera okendeeza ku muwendo gw'engenda okusinyigiriza buli omusaabaze. Ate naffe ng'abatakisi twetegese, tukimanyi tetugenda kuddamu kukola nga bwe tubadde tukola, kuba abantu bangi ikonomi eyonoonese, emirimu mingi gigenda kusaanawo. Kati tujja kufuna abasaabaze batono abalina kapasite esobola okwafoodinga ebisale ebirinnye. Okwewandiisa abatakisi balina okuleeta kopi y'endagamuntu eya driving permit ekiraga nti basasudde omusolo ogubakkiriza okusaabaza abantu, wamu ne kopi y'akatabo akalaga obwannannyini bw'emmotoka kayite logbook. Abatakisi era tukitegedde nti baliko bye balina okwegulira bwe banaaba bazzeemu okusaabaza abantu. Nti buli mmotoka ejja kubeera nga ekolera ku half capacity, ate erina okuba nga erina ebikozesebwa nga bu sanitizer, n'okulaba nti ne bugundi ne bu guns, bu temperature guns obukebera okulaba oba temperature y'omuntu eri waggulu. So tusuubira nti abantu bano bajja kwekolamu omulimu basobole okuteekawo ebintu ebyo. Kisooka temperature guns twabasabye basooke zibeere ku stage level. Buli kumulembeze wa stage afune temperature gun. Masiki zo tuzirina era twasabye abantu baffe tebalinda za gavumenti. Sitwagala kwekwasa okutuuka nga nnyaffe tuli set. Wabula era kisigadde tekinnategeerekeka ndi okuwandiisa kuno lwe kunaatandika. John Cliff Wamala, NTV ku ssaawa emu.